Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango tuuliza we bali kwekumira ku Yugi Update TV okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano yonna gyo sinzira okuba ng'otuwuliriza. Amawulire agava mu South Sudan mu ggye erya Uganda's People Defence Force erya UPDF liraga nga baziimudde ebigulagiro by'omukulembeze waabwe Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba. Lwaki ngenda kuba nga ndukuwa Uli ku Yugi Update TV ko sinzo bango tuuliza gwatana toyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali yampuliriza abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okubeeza w'amayengo gano. Oluvannyuma lw'amagye ga UPDF okudeployingibwa mu ggwanga erya South Sudan geekanga gatuukiridde mu bifo bye gali gatalina kutuuka. Jjukira ensonga yali egatutteyo kubanga gatebenkeza mirembe kukuuma omukulembeze Salva Kiir ssaako n'ekibuga Juba kw'ossa ne airport gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Wabula ng'obulumbaganyi ba conflicts zino ziva masekkati wa President ono Vice President Riek Machar ssaako ne President Salva Kiir. Lwe lutalo olugenda mu maaso mu ggwanga lino ate nga si gwe gusoose okubanga bano bambiriri bakolezaawo olutalo olwagenda mu maaso n'okuyiwa omusaayi omuyitirivu mu ggwanga erya South Sudan. Wabula conflict bwe zaatandika okwerumangana kwatandika twalabibwako amagye ga ggwanga erya Uganda gasambyasambya gasobole okubanga genda mu maaso n'okutaakiriza nga bulijjo we kiba Uganda nga bulijjo egenda mu maaso n'okubanga protectinga President we South Sudan Salva Kiir okubanga emutaasaako okuba eggumbuluzi. Wabula akabinja k'abayuusi k'abavubuka akalwana ssaako n'amagye g'eggwanga erya South Sudan agamu kekagenda mu maaso n'okubanga gakubagana n'eggwanga ne gavumenti eno ya South Sudan. Wabula Muhoozi yavuddeyo n'atowa order nti amagye g'eggwanga erya Uganda erya UPDF galekeraawo okubanga gagenda mu maaso n'okufayalinga ne White Army, balekeraawo okubagana ne White Army. Wabula bwe badde bamudamu bamuzeemu we bati bagambye nti nno ffe tetugenda kuddaawo kugondera biragiro bya General Muhoozi Kainerugaba ng'eno ffe batunyomoola bwe baba nga bagenda mu maaso n'otusonkereza nga batukuba amasasi tugenda kuyimirira kulaba nga batutta bussi tulinde okulaba nga tuyiwa omusaayi okuba tuli ku orders eza Chief of Defence Force. Bagambye banaaba batugenda mu maaso n'otusonkereza tugenda mu maaso n'okuba nga naffe tuzzaayo omuliro okusobola okulaba nga tuprotectinga obulamu bwaffe. Jjukira nti nno akabinja kano akaba mercenaries abeeru abagenda mu maaso n'okulwanagana mu ggwanga lino erya South Sudan be bamu ku balwana n'abavubuka bano ba youth abagenda mu maaso n'okulwanyisa gavumenti ya Salva Kiir gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Wabula amawulire gavayo galaga nti General Muhoozi oyatodde order ng'eva wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba Commander in Chief of Defence Force yasazeewo n'agamba nti nno amagye ga Uganda gaterekaawo okubanga gakubagana ne White Army. Ekintu kye bagaanye ne bagamba tebagenda kutunula nga babatta balabe omusaayi nga guyiika olw'okuba bagendera ku orders era bagee banaagenda mu maaso n'okubanga batusosonkereza tugenda mu maaso naffe n'okuba nga tuteekayo omuliro okusobola okuba nga tweprotectinga. Olowooza otya ku nsonga eno naye amagye ga Uganda okudeployingibwa mu ggwanga erya South Sudan? Wabula ate ye Salva Kiir Riek Machar Vice President w'eggwanga lino erya South Sudan agamba nti nno okudeployinga amagye g'eggwanga erya Uganda yakirabanga ekintu ekigenda mu maaso n'okusajjula embeera kubaga tekirina mirembe gye kigenda kuleetawo kubanga agamba n'ekisooka kittatana diplomatic relation eri wakati w'eggwanga erya Uganda ssaako ne South Sudan kubanga engeri amagye ga Uganda gye gadeployingibwamu tegali mu nkola ntuufu era nga ye kyalowooza nti tegagenda kubanga tebenkeza mirembe okujjako ekiwundu okyongeramu eddagala gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango tuuliza kugambye gwatana toyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otoyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kati nno walabuseewo obutakkaanya mu kitongole kino ekya UPDF oluvannyuma lw'okubuuzaganya nti webanga ekitongole kino amagye agadeployingibwa mu South Sudan tegasobola kugenda ku order za General Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba kati yakolanga ani mu operations ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda naddala wabweru. Ekyo njagala oveeyo tutangaaze bulungi nnyo. Golowooza banaanyomoola ebiragiro bya General Muhoozi Kainerugaba oba banaagenda ne orders ezaabwe ze banaalaba nga zigenda mu maaso n'okuba nga zibalekerawo obulamu? Jangu tutangaaze. Mwebale kwekumira ku Yugi Update TV tugenda kuba nga tukomawo mweraba. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala okweyunga ku channel eno
kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange leka okipingibwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo so munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo nnamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekuumira ku Yugi Update TV mwebatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.